Somwezinze manye champagne mogole ebyadala y'omwana bimale ngwe baby chakale nakuza mwezinze manye champagne mogole ebyadala y'omwana bimale ngwe baby bimale chimanyi tishayo nyowa amata mogole awo mukwano zenzijayo ebisoko soka enkuwa echai food kawaine chai food oh tell me baby for you my baby for you baby, for you, my baby, for you. Okay. Olisha M, the beautiful. Ulambu gamba cholisha. Mbili gamba chi. Akayimba katwingire nako akayise ninda. Nira ngakatekedde kuba nti osabukula oba osumulwangalisha em. Olisha manya matufu. Namabiro Olivia Madrid. Music. Tunulire musical career kuba yekulese then tunulire ne message cha kulese. Cheki kuingiza music. Wala bikangoli mukyala wanu. In fact, so kuwa abantu introduction omudiri pada. Atana so kuwa abantu but ekifaananyi gwe tulina mu. Ngase kurumandwa yawebwe sasage mu top 10 countdown show Stickman mu Sudan mugana manamde. Mukwano gwa mulonga bile sala wa media senkurumandwa. Ali mu studio ayambadde buno bupale. Laka kosobola gena mu gym osobola okatambuliramu kwegambo solo kajogegiramu. Simanyi bupati gundi skin tight empanvu ngabozeko keka kyake linya lyako skinny jean skinny pants olisha jegging ka jegging yola checho abeka t-shirt kaliko faceless management simanyi bajava kuliko karoz akamuli karoz kaliko ebintu bya green ne red ayamata kakofira kaliko ekigambo pink. I don't know whether she loves pink or whether you're pink. Neka jegging ka pink pink you pink hey enjala zaina zezinezalagirwa bazisala ne shaping amaso ziti njeru kitegeza aba always clean ali kunnacho akone kuno kumatukuliko buntu nanti nzija ali kunnacho tali mu kikebe pulima mama lusuno ali kunnacho amanyo bogatafu wataba ntobe mindi mweri na aina buno obuntu oyopiwa golodi 75 oba 25 aina golodi akaviri asibye human peace makers natural human ali mitwalo nkubala balamu waguze mitwalo 3 kudakulu mitono madde nesedde mukufuluma wali ngombaze baze esimu jakole ya iPhone zine zilete sira kuba screen yatise yangambye agenda fune simu endala okuva ebulayi yakikubyebo baby tujja fune endala do mukyala mukubala abalamu ali wathe enyumba y'omuntu namba n'emmotoka si muyimbi mamirira ango. So Olisha njaga tutunulire musical journey eno ati ekikusikiriza okujja mu ndongo olabika ng'oli mukyala ng'omusajja wawali description tolina bizibu onyirira ennyonyi olabika owunya n'amafuta g'ennyonyi ogirinye nako olinya business biki byotera okukola nga toyimbye so you design or stylist you're a collector omanyi olwo abalweta obulesi mu kibuga ne ba distribute nga ne bagula. Okay, so musical career ogiyingira ddi bw'otandika ddi eno? Natandika okuyimbira ddala biri ddala nze nabeera mu primary nga nze nkulembera ennyindo professionally after kusoma. Wasomako paka kibiina ki? Natuukako ewaggulu. Oli mukyala Muganda? Tambula mu gw'Omuganda kati ne mutulabe. Manya gange. Olumanya tanti yatambudde bituufu. Anti kasota mwataba tutegeera nti anko byotambudde tebiriyo.
Mamirira Olisha mamirira tugende. Amanya gange matuufu yenze Nabula Olivia Mildred nzaalibwa Masaka Kabali Bugonzi. Nzaalibwa mwami Charles Kasasa Salongo n'omukyala Nakawuye Juliet. Abalamu oba abalamu mubuze birala. Oli muzzukulu wani? So oyebase wawa ebintu byabiwanvu kwe kutamba. So Olisha Mubuze bitali byakutamba. Olisha tutuyingire musical career. Otandika na kayimba ki kuno bolese watandika na kayimba ki Katambala kalike twasose okuzanya so enyimba zo zinani azibye mabega ani abazibadde mabega kwa banji babadde bampandikirako yes sibadde sikozanga ko right home ani ko watunulya ngo jja mu ndongo n'ogamba nti kati professional njagala kutunu kubanga oyo mukyala wange oyo mwami ekizibu kyange kyekyo aliwo n'omukyala Joni takawalya ndwadde muganga No, ani ko watunulya nze ate munnaye siina nnyo gwe ntunulira ate nze njagala abayimbi bangi bonna Ng'abaliwa. abayimbi Nyibarema those people Kandi Shiba okwagala okuinspiringa byanjawulo. waliwo okwagala n'ogamba nti inspiration Kati nga boolaba nti Kamili ono Bobby Wine yamuinspiringa Bobby Wine wa Kamili kubebe kulu wena bajja kugamba twatunulira nnyo Buji Banton nze myself I wanted to be a musician woba oyimba oyimba ngani ng'olisha em toyina gwogegenya at all no ebayimbi b'ebweru n'abe Uganda baliwo bosinga okugoberera ennyo bawana b'ebweru mbagazaaki oli munyiivu so tutunulire music oze mu ndongo ennyimba oyimba single album singles oyina mmeka wamu they're like 15 ogasookera ddala obona nga mbugasi so Olisha tutunulire music ono omuyingidde olabika nga oli mukyala muto omwana muto music ono ki ekikuganya okuba ng'oyiseeko bbanga kiri wakamu mbaire nga mituufu mbala 6 years wadde ebimu oba wakatandika mbuno biringa ebitali professional toyina manager toyina biki era jejo so gwe olowooza ki kyobulamu okuba ng'osamba akajji sente ni sente ozirina otambula amanyonyi osobodde byonna Olisha Secrets gyeri ekola bulungi gwe kenyini tutolisa muno ono bananga gwe mulaba neno she's not financially bad she's financially stable kyetubuuza Olisha M nga gwe Olisha M buli kimu kirina kiki ekikulemeseza okuba nti okasamba n'ogamba nti olinya ennyonyi ekutola Bulaaya kuyimba nga ya ssente okomewo kiki ekiganye naddala music management promotion wise management ebadde etya babadde balinnyo ku luguudo lwe bajja oluguudo lwe bajja olumanyi kumamirira babadde mu management yange enkadde era kyekyo kyenjagala okwogera zisente twali temulistedde nga bwe mbagambye otutandika fine mubaddewo gyonna emyaka naye ngera temunnatereera financial era oba batawanya because you need good videos mwetaaga okufuna ennyimba nenengerako akola videos oyo omulwaki omwoyo Spencer this is my new management so new management nga 3 anti zo tegedde abantu zizo ogambye magade zinansanyusa okuba nga muzitegedde management empya era yategese ne concert by the way na concert era ani yakusikiriza okuba ng'oteekateeka concert Olisha nze nakyagadde all along kibadde concert ogitegese kufunamu ssente oba kuyimbira ku bagizi b'Olisha embayimbidde ebbanga lyonna Olisha omuntu wavayo n'agamba concert eno gitegese olwa legacy y'okuba nti olina mukulu wo omulongo babiri ali mawulire akukwatiddeko n'ebisigadde ebyenjawulo ogitegese lwa mukyalo oyo oba lwa gwe nga kwagala walwa hard work my hard work nze nkola nnyo naye n'ekitali ekyo nze management yange bwe yanfuna tusayininga ebipapula netuteesa n'ensanyuka nnyo tetunaweza mwaka nanke emeka tegiri mu contract akalango kali katya emyaka giri 5 n'abawagizi ba mulongo mujje tekalimu kalango Olisha M naye mulongo ayinza okufiira takirimu era mulongo abayita nnyo anti ne redititi ayita abantu tutakwefu ayita abantu musudani epita abantu ati mulongo labashoba notanze ku musanvu baka mwenda ng'ayimba linnya lya Olisha M ati program mbona yaliko
mazike baba ko ne mwogera ko olisha yali ko olisha tawuliriza balana balano waliwo abankwende baganegwe ku CBS chichi ng'osuse so tunulire music ono oli mukyala muzadde watonaza era bugenzi ewagunde David yali wa Mozart twalukolera te wa Mozart Dr. T nedda studio yali awo ku Ntebe Road nizo jitegeera mabirira so tunulire a project at that early stage ofuna collab ya Lutalo tugambe nti collab ya Lutalo yakukonya oba yakongera maanyi yanyongera maanyi batukubiranga nyesimu batuyita ku interviews kale kati ndowozaawo abantu bali balinze nnyo mu work okuva mu nze nosala pressa awo wagendera mu kuzaala Dubai awo atekasula go manyi nyale nambalisi ana wa miaka 2 ndamufuna ngo bibanya ate osendengera zitawanya ati nolimba lwa mulungi otyo ne lubasalawo nga mwete musobola kuzaako abato tewali serious nga gwe so tutunulire mu kuweteekateeka kwa concert kwoteeseteese nti ogenda mu concert ofunye okusoomoozebwa wabadde ku TV Embukede TV ng'olina omukulu bajjo lwaki teyakkiriza nti olina okukola concert simanyira nange ekyannomye nnyo up to now nanti nebuuza lwaki ayogedde bwatyo ng'abantu bonna nze nakitegedde lwaki yakiribwa kiti takyakkirizibwa kussa bintu biri unnecessary ku ggwanga Uganda kati agezaako okulippira omanyi mu Uganda nga bagamba abadde mukomera tetukkiririza niba tetusa kitiibwa mu ndowooza z'abalala ebajja omuntu nga ggwe olowooza nti ono asobola okukola kata teyalowooza tasobola bajja omuntu naye obuzibu tetwagala lwaki tayogera ndowooza ye ati kati ffe bantu bangi boogamba ntajja kuyimba nayimba mazike bangi abagamba tayimba ate lutakuba tekutiisa enaku tetwagadde mwaka guno twagadde twewale nnyo ekintu kya ediseni ekya last year tugenda okukya nti omwana olajuza labonita nze gyanayogera soko tosaidiyo ku nsonga ya bajjo wajja kujja aswala of course in fact nze natya nnyo edi namubuuza abantu bajje banekula okutaano luno olutandika kanga biri mukaaga tumwaze bajjo kati mukolera bajjo gwita abantu bo yagambye ajja kwetonda bwe naafuna abantu tolaba ne anko yamala neyetonda ndowooza anko Edward Sendi naye ate ye yagamba teyakkiriza naye ate oli teyawandowooza ye yagamba naye yasalawo busazi yagamba kigenda mukusala waba omuntu ogaa nti nze mukulaba okwange ayinza obutafuna oyaba wadde endowooza naye wali yagamba olisha mutasobola kufuna oyaba tawadde endowooza olisha olina concert emu oyo bakuliko ennaku endala ogenda wala akoze nga Calvin akozeemu nga lulimba lwa ggwanga sisobola kweteekako nti mangi nze era omuntu alowooza mbuno kubanga nyinayo sisita wange omunene mbundi kuyera amagwa okikolanga ggwe singa muyina singa gwe ninze bantu benna ntegese kisaawe because yakuba bisaawe ate nandibadde gyensiibo nze this is me era nze bwe nali nsaba concert yetu kubanga siye yantegeka badde naye sisita wange kuva twazaalibwa muganda ali si manager wo tantegeka ngo si manager wange nze nasabye concert nze nagisabya nti bwe yamaze yambuza Olisha bweyagala tutandike naki tukolere ki nti mugezeze wano unveiling of Olisha M nembagamba njagala mutandise Olisha omupya mbasaba busabi mumpeyo ka concert akakayimba ani yakakuwandikira ninda bamuyita Black Skin naye abangi oyo ejjo nabaddeko naye n'agamba agenda kujja tukyaliyeko wano weekend yalina epas nabaddeko naye Freedom City n'aŋŋamba olwali luno omulabye Olisha nga tukuta nga tetunaba nga tukuta golowooza musical career weeraba otya after the concert kuba buli abayimbi tulina ekizibu e Uganda kasitamala concert sidamu kulabika Fiki yagenda Palaso olwamala teyadda kusoma in fact yagenda kusoma takomanga Palaso yagenda okusoma andi kati yava mu music
kyetugamba nti womalako alina akayimba liikira okusoma ne mukwano gwe egiri yasooka okuwa akayimba olwamala concert oba guno tewali music yakuwa kolabo nimbye tewali music nimbye anko kaliwa maide biveeko ebyo nawe adakukawulirize weeka amaisha m lubi adakuwa ekibuuzo damu ekibuuzo ati byanjawulo so omanyi buli bonna buli bwoge 18 tusabuga tanokola mukamu Wano okolamu bubiri. No, wote tudda mabega. Tisibumanyi. Buli muntu alina bye mabega libumanya ngotegede buno obupya. Kati nawe nkumanyi nkulabye naye bye mabega sibimanya tenja bimanya. So Olisha nga tukuta kyanja buli kyomuntu kyantegedde ku Olisha mu music wa mufuna atya akufuna atya nga gwo omuntu. Olisha ekyenja buli kyenyina bayimbi nanga nze. Ekikale sikirina nnyo because era ndi muyimbi era nzeko itabawagizi kujja kushonga muyimbi eno mulala bwakola balina concert concert eriyo nga 26 ku Lokutano luno ku Theatre La Bonta okuyingira emitwalo 2 ordinary abasookerwako emitwalo 3 VIP sente ntono nnyo milyango sawa 10 tiketi zigenda bera ku mulyango kuva ku macha ogira onogifuna babi muje tukereko tugenda kunyimirwa abayimbi banje abamperekeddeko Lutalaze Chosenbeki Catherine Kusasira Mathias Waluka Gale DTT Princess Amira Sharon Payton VIP Jemo Tipsuzi banje. So Olisha tutunulire nga wano ku concert eyo egenda kuba live abantu bayise kyebiro ba CD live ono musobola yes ekyenjagala okubala bako from never imbi gonna bagenda kuba live nzenzeka adeba ine batiti Genius Pal oba ene yakatongole katongole kujambine ebintu lupi katongole aina bandiki bajita njera bidene eyagunde Melo Vibes ama bande eno kuba ku mukolo gwa Beautiful Olisha M ya mukulu no mugati no walide gwa mai bamita Genius Pals ekulembero mukulu bamita Sam Mugaga akuba bulungi naye ayimba bulungi so Sam Mugaga abanga ali ku kintu kineno ali so organized atambulya ku bintu tutya ayimba bulungi nga talina kayimba lwaki bandi ekyaliwo ayimba bulungi lwakuba ali nnyo ku kiri Melva Yusibani biri byagana Melva Yusibani oli musajja mukulu waliwo biri byagana Melva Yusibani weri nete kuba ekuya mukama wayo kana yo no Genius Pals akubida abantu bangi jangu anko yenze MC jangu nkuprofita rwangu Olisha M agenda kuma milioni anko bajo tugenda mwayo ku sente nanti mwe bajaje agenda kuba happy VIP agatura sina chenna yogedde ko Olisha naye ate akayimba kalijo anti yenzo Olivia ati abana sister wange ayina abana babiri nali bagala nnyo muyeshanta mulala yeshamira nenzijako sha then why sister wo muli bameka ya 6 fena tuli bawala aliwa mukazi wa kama Ivan yanzirako yakudako mukazi wa kama Ivan nali manyino yegwe era ngambakana in fact abagala kufuna mbivulwa bawulide bakufuna batya ticket ogabye ku ticket oba buli mwana kalasasule kugoba muwono tugabye ku ticket waliwo abali abawuliriza tusobola bawa ya abatop show tusobola okugaba ebbiri okay tujja kuyita online naye nga buli ayagala Olisha M namba ya manager we eri 0753 12 87 njiddamu 0753 12 87 baba kuandikira akayimbo katwala akalungi akwagana abakize mbulungi okay